muganda wange ne mwannyinaze alaba era awulira ebigambo bino nebaza Katonda ku lw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Kakano muganda wange ne mwannyinaze weebale kubanga ebigambo bino bigaba n'omulala. Mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri osoma essuula ey'okutaano n'osoma olunyiriro lw'13 awo abaddu be ne basembera ne boogera naye nti kitange nabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze kale toosinga ennyo bw'akugambye nti n'abo be mulongoofu. Waliwo ekyokuyiga ekirala kye tusobola okuyiga. Ekigambo kye bayita okukkiriza okuweebwa amagezi. Waliwo abantu abagezi mu maaso gaabwe bo nga mulamu bwabwe tebalowooza nti waliwo omulala ayinza okubaluŋŋamya, nga mu bulamu bwabwe tebalowooza nti waliwo omulala ayinza okuba nga alina okumanya kw'amaanyi okusinga kwe balina ku kintu ekyo. Teri muntu ali mu bulabe wansi wa njuba ng'omuntu atakkiriza kuweebwa magezi. Teri muntu ali mu bulabe wansi wa njuba ng'omuntu alowooza nti amanyi buli kantu. Teri muntu ali mu kabi wansi w'enjuba ng'omuntu alowooza nti abamwetoolodde tebasobola kubaako n'amagezi ge bamuwa kugenda mu maaso. Musa yali musajja wa Katonda. Mukama yamuyita n'eddoboozi lye n'akola n'ebyamagero bingi. Naye obukulembeze bwamuzitoowerera yamuwa amagezi agamuyamba okuddukanya obulungi gavumenti ye ate yali Yesero. Yesero teyali nabbi wa Katonda. Yesero yali amanyi kitono nnyo Katonda w'eggulu. Tulowooza nti bw'ogeraageranya Musa ne Yesero, Musa yali kumpi ne Mukama okusinga Yesero. Naye amagezi gaamuggwako ag'obukulembeze Yesero n'agamuwa. Gwani alaba ebigambo bino alowooza nti tosobola kuweebwa amagezi muntu akuli wansi. Abakulembeze bangi mukoze ensobi ne mutomera ne mukola ebikyamu kubanga muli bantu abataagala kuwabulwa yadde okuwuliriza omuntu omulala yenna. Abantu bwe babeera ne ssente, abantu bwe bafuna ebitiibwa, abantu bwe babeera mu bulamu obuyimusiddwa batandika okutunuulira abalala nga tebategeera bulungi ne bagwa mu kabi ne bagwa mu mutawaana nga tewali ayinza na kubalabula. Gwe sseba ayina kampuni n'omukozi oyo era ayinza okubaako amagezi g'akuwa agayinza okuyamba kampuni okusenguka n'okutambula. Waliyo abasajja batawuliriza bakyala baabwe nga babalaba nga bali nfiiriya. Nayamani yalaba bano abasajja baali bamuyambako buyambi, bavuga buvuzi mbalaasi ze, beetikka bwetissi bintu. Naye bwe yali ng'atambula addayo, abasajja ne kibaluma. Ne balaba nga mukama waabwe newankubadde nga ye mukama waabwe naye ayina bye yeetaaga okutereeza. Bamugamba ye naye ssebo, singa akugambye ekisingako awo tewandikikoze. Bakuba kwennyika mirundi 7 otambudde okuva e Busuuli mayiro 10 na 10 n'ojja wano. Kino kyokka kye kigenda okuzzaayo nga towonye. Nayamani n'akkakkana mu mutima gwe n'akkiriza n'awuliriza. Emu ku nsonga lwaki okola ensobi nnyingi kugaana abantu kuwa magezi. Emu ku nsonga lwaki otomedde nnyo kugaana kuwuliriza kuluŋŋamizibwa kw'abalala. Muvubuka gwe manyi nti oli w'amaanyi, manyi nti oli mugezi, manyi nti wasoma era manyi nti awo olina by'omanyi ku physics, chemistry n'ebirala ne disciplines endala ez'amaanyi. Naye kino nkikutegeeza abantu abakwetoolodde awo balina amagezi ge basobola okukuwa obulamu bwo ne bukyusibwa. Wuliriza abakozi abakukozesa bajja kukuyamba okukyusa embeera. Wuliriza mukyala wo newankubadde ali nfiriya ajja kukuyamba okubaako ne by'okyusa bingi. Kkiriza oggulenga amatu ge eri abantu kye boogera, kijja kukuyamba okutambulira mu bulamu obuluŋŋamu era obunaakyukanga buli kiseera. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.